Bobi Wine omukulembeze gwe nalonda abere ku video eno. Njera mumpitire wano omukulu gwe bayita Gino Katumba Wamala abere ku video eno. Njagala abantu bo mu Northern Uganda bonna nga batudde bulungi ku video eno ndyoke ntandike bulungi nga nabagisi mufungize. Kale n'olw'ensonga eyo njala sooka bwenti. Njala sooka kubaza bannayuganda mwenna abakyali ku social media nga mukola okwogera ensonga z'ebyobufuzi ne zikwata ku ggwanga lyonna okwetoola ensi yonna mbalamusizaako mwenna abali ku Facebook wenyi bw'ekitabo, abali ku TikTok, abali ku Twitter, abali ku YouTube, abali ku WhatsApp mwenna nga okola omulimu ogwogera ku nsonga z'okukyusa eggwanga nkwebaza bwe bali kukola mulimu ogwo kubanga wesiri amaloboozi gatambula mwenna mbwebaza sijja bebaza sikino mulimu bali kukola kubanga nze wesiri twagenda okugenda mu maaso no tuli mu lutalo omusirikale afa ffe tugenda mu maaso tuli mu jjukira tumuggyako dog tag nga tugenda mu maaso mpaka tunagusa ekintu kino ekyo nga kimaze okubebaza njala tandika ne vidiyo eno bulungi nnyo tugikwata empola. Njagala mootagingire buli eyeyita bloga oba blogingira NR more special aba blogingira NR munina message yammwe nga sinagenda wala nnyo buli omanyi oli bloga njagala ojje olire video eno nje ngendo teeka mu kaloozo ka leero tuliko tutandike video entuufu. Akaloozo ka leero njagala kagende mwenna Banansi bannakabala betuyita ba indigenous Ugandans eno message njagala egende gye muli mwenna kali kaloozo ka leero. Kavudde mu lugero lwetugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige. Olugero luno lugamba lutya nti bwetugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige kiba kitegeeza nti ejjanzi wadde lyefaananyiriza enzige n'ebintu bibiri byanjawulo era enzige bwe ziba zibuuse ejjanzi teribuukira mu nzige. Kino kigenda kitya kino jala kitegeeze mwenna bannayuganda bannakabala abatali bagwira nti ne bw'onoosuusuuta n'oweeweeta n'osiiga akazigo n'okola otya tolifuuka omu ku bo. N'olw'ensonga eyo njala bategeeza nga mpita mu kaloozo ka leero bw'oba omanyi buli munnayuganda nakabala ne bw'onoosuusuuta n'oweeweeta n'osiiga akazigo togenda kufuuka akabinja kamu ku kabinja ka Museveni ne family ye kubanga ba akabinja ko kajja kamazeeko ng'okutta gwe mulimo gwako ogusinga okuba gasinga okumanya. Njala bagamba mwenda bannayuganda naddala abakola emirimu gyonna gye tukola emirimu gino nti regime erina ekintu kye bapangira naye ng'ate abasinga obungi temukimanyi. Nyenze ku mwenna aboogera ku mitimbagano egy'enjawulo oba okolera NRM oba tokolera NRM wuliriza bulungi nnyo. Kitalo nnyo okusookera ddala njagala okutuusa okusasira kwange eri bannayuganda mwenna gye muwangalira mu nsi yonna nti kitalo nnyo ekyokuviirwako muganda waffe Ismail Access Allaguya Juno olunaku lwajjo ku ssaawa 3:25 butyo bwe yabadde adde mu maka ge ekyanja. Ffenna lyekkubo enjawulo ya ssaawa muganda wange wummula mirembe naye nina information ensi gye badde tennafuna gye njagala obbawulwa wali mugenda kubeera surprised mu kufa kw'omwana oyo ne tulyoka tugende mu maaso. Ayinjagadde kuyita obuyitizi mbategeeze nti mwenna ba bloga n'abatali ba bloga nga muloza mukolera NR ba Museveni muli kafu. Omukyala ayitibwa Janet Kembabazi mu kaloozo ka leero yagamba nti mwenna abadde bakolera NRM nga muli baganda muli ba bloggers oba mukola ku TV ku radio station temulina mugaso muli bifiire mulidde ssente zaabwe ne mukola buli kimu temulina kye mwamwongera kubanga bakutuula mu ntebe zaabwe ne bakikakasa nti ekituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakuba akalulu flat ebitundu 7.5 ku 100 ne mbalya ssente zaabwe n'anyiiga era yagamba bbaawe nti ebyo biganda byonna ebituliddeko ssente zaffe mu kampeyini bifiire si byetaaga birabako era bijja kufa kimu kimu era y'ensonga lwaki mutandise okulanga abantu batandise okufanga bafa ttoge olw'ensonga ye tabaagalangako kubanga bamanyi bwe bajja mwabayambako ne batuuka kati bagenda balagako. Kyenvudde mbagamba nti ajjanzi teribuuka na nzige enzige esigala nzige n'ejjanzi lisigala jjanzi. So nno mbategeeza nti gwali eyo ng'okyasuusuuta okyaweeweeta nga tome kigenda maaso oba omala biseera kubanga yakwalula ejja kuba esiridde ke kabadde akaloozo ka leero buli musitula omutwe gwo otegeere. Awo nvuddewo kati ngenze ku information entuufu eyandeese na information ya mirundi egiwerako naye ndowooza njagala ntandike n'okubategeeza nti nze ng'omuntu wendi enkuyegezi kyankubira enduulu okusookera ddala mbadde maze ennaku zigenda mu 14 nga siri ku mutimbagano nga siriiko ku ssimu. Ekisookera ddala nafuna obuzibu obuli personal n'ensobola okuba nti nsobola okwesonyiwa mu social media n'okuba nti nali newuguddemukko
nembanga essimu zange zonna ezimanyikiddwa teziriiko ate era nga zijja essimu z'ennamba nsobola ogifuna next week naye nga social media handles and platforms zonna ezisinga obulungi ziri down olw'ensonga nti sijja kunnyonnyola olw'ensonga nti nze ng'omuntu mbeera ne personal problem nga ziri political naye nga ate zikwata ku nze ng'omuntu ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbeerawo n'ensirika ne buli kimu nga nkiraba so njala obebaza mwenna abadde bannoonyaako nti wendi nkomye obuto tutunke ekisookera ddala njala sooka bategeeza nti ekigenze mu maaso mu Uganda olwaleero buli omu ojja kikombako nga tugaa mujja kiwulira kale nno njala tandika nga nabo gisimufungize ntandike nakyoba ndowooza kantandike bwe nti okusookera ddala wagwawo enjega nga siriiwo naye njagala nsooke analysis yange eri bweti okusookera ddala wagwawo enjega nga siriiwo abajjukira obulungi obutambi bwetera okukola nakolako vidiyo emu nentegeeza omukyala Judith Nabakooba nti abasirikale b'otambula nabo abatafuna musaala sasula abakozi nga nabo gisimufungiza otherwise bw'otakikola ojja ggwa mu ntata eyo yali sigino yali message ng'egenda buli muntu yenna omukungu wa gavumenti akuumibwa obutasasula bakozi mujjukira nabagamba nti gavumenti erina sirisasula basirikale bapoliisi na bitongole by'enjawulo nemulowooza nti nsaaga mwakyerabiddeko ne version eri etya ekituufu kiri nti Yoseri officially ya handlinga overpower ku mutabani we Muhoozi Kanyerugaba era yafuga eggwanga era yali mu ordaringa zonna assassination y'omukulu ono minister ya jetya wenjagala ntandikire tugende mpola tutandise tuti minister eyafa kitalo nnyo naye njala sooka bawa fiore entuufu information gyenina etegeeza bwete Muhoozi Kanyerugaba n'ekibinja kye balina course zibatwalamu abasirikale ne baba brainwashing nga mulaba abasajja abawarabu abesiba bomu ne babaluka eyo course bagireese mu magye nti ba brainwashing abaana ne babateekamu omutima omukyafu ate nga tebabasasula kati nakulifalinga ku muntu oyo nti omuntu oyo alemesezza payment za mu okulwawo okujja kumbe ye nga ye Muhoozi ebeera target ye ng'omuntu assassination zonna ezikolebwa kati Muhoozi ye master planner era ya authorizing kati wano wenjagala maloba draftingira ekintu kino mu kitegere bulungi ekisookera ddala omujasi yenna ng'aweereddwa mukama wa mukuume abeera mukozi wa gavumenti kyekisooka era abeera ku payroll ya public oba ya public service kati njala sooka kubuuza minisita gwe baakubye amasasi yabadde minisita nga ye Minister ye payroll officer w'oyo musirikale no ekyekisookera ddala minister yali payroll officer wa musajja oyo nedda kyekisooka ekyokubiri minister buvunaanyizibwa ki bw'alina ku bakuumi abadde bamuweereddwa oba buvunaanyizibwa ki omuntu wa bulijjo yenna aweebwa bukuumi mukuuma buvunaanyizibwa ki bw'alina ku mukuumi oyo tebasobola bobasomesa kanjala bategeeza waliwo omusajja oyo minisita yattiddwa y'omu ku kabinja k'omugenzi Peter Lokech the Lion of Mogadishu ke kabinja kamu akali katudde mu meeting ezaali zigenda okujjako Yoseri era njala tegeeza mwenna akabinja kano nga gukyaliyo abeeyita oba ke bayita the great northern people oba the great northern group nga gye mulimu kyaliwa members bw'oba omanyi nti ova mu northern Uganda nga mwali mufumiza akabinja ke bayita the great northern people nga kali mu public service mukyali mu gavumenti ya Museveni ng'okimanyi mu meeting ezo walimu attendinga be very careful kubanga list bagirina bagenda kujja omukuomu so minister eyakubiddwa amasasi mu omukumi we omukumi teyamukubye nti ambanja ssente no minister si asasula omukozi oyo oba si asasula omusirikale kyekisooka ekyokubiri minister si ye payroll officer w'oyo musajja ekyokusatu abakumi ababaddewo bo badde luddawa ekyokuna njagala osooka wetegereze bulungi nnyo information gyenina endaga nti oyo minister ate nga musirikale be bamu ku kabinja Capital Lokech abaali babisulukulujjako Museveni Muhoozi n'akimanya kati okuba Muhoozi balina gurupu etandise okusomesa abaana nga baba brainwashing okukola emirimu gye babatuma nti genda okuba omuntu ono amasasi yensonga lwaki nti minisita olwamukubye amasasi omwana ono yamaking sure nti avaayo najja n'akuba amasasi mu bbanga ne bamuttirawo minisita Muhoozi kennyini ye yasindise ezimu ku ttiimu za brainwashing okutta minisita it was politically motivated not salary distribute between the minister and the bodyguard ekyo kikyamu
Muhoozi Kanyerugaba gwo watuma akabinja ako omwana abu kabinja ako ne banagenda natta minister ngo gwe okimanyi nti yomu ku kabinja aka Great Northern akali ka planning okujjako kitaawo naawe nza mukitegedde bulungi kubanga oyo yabadde mu kabinja akali aka Peter Lokech oyo musajja so mukitegedde bulungi nnyo nti minister bassemotte so sinti bodyguard yamwefulimba okuba mbanja omusala akubanga omusirikale alina gy'asayininga okufuna omusaala every month awo nvuddewo ngenze mu maaso kati ndowooza mwagala tutandikira ku kya Isma All Access tulyoke tugende ku ky'abayimbi ne information era gye nnina katutandike bwe tuti ekisooka nga ntandika ne information ekwata ku muganda waffe Isma All Access. Isma All Access abadde Munnayuganda akola emirimu ku social media ku pesi nga bw'ayagadde which is okay sabadde simuyinako buzibu naye recent bwe nakola video ne muwoninga abantu bakolagana na mulungu ati bantu bakyamu tasobola kufuuka bo which yakitwala personal era endinze the same way gye bali bamwagaliramu naye nina mikwano gyange ebiri omu ali mu Denmark n'abapostinze n'omulala ali mu USA omumanyi munnamawulire mugamba omwezi gumu n'ekitundu mugamba nti bw'oba olina ennamba y'omukulu oyo mutegeeze atere ave mu Uganda nze kennyini namugamba gamba Isma All Access ave mu Uganda omwezi gumu n'ekitundu bega nagamba munnamawulire omu wabukedde neŋŋamba omula mukwano gwange ali Denmark ne mugamba bw'oba olina essimu ya Isma mugamba ave mu Uganda before it's too late ne mugamba tasobola kusukka gwa 5 kuyingira gwa 6 ajja kuba agenze kyovula nakoze post mbaga nti ono owe Denmark na mugamba kyatuusewo mukama yamanyi kati ekyo sigenda kirwako nnyo tutandise bwe tuti mpola mpola njala tukwate video eno mpola mpola ekisookera ddala Isma abaddemu abantu babiri ate ng'ekintu ky'okubeera mu abantu babiri kibi olina okubeera ng'oli ku sayidi emu mpaka lw'onoogifiirako buli lw'obeera nti ogenda kuwagira NRM naye ng'ate NRM byekola bikunyiiza nodda ku sayidi ya public you can't survive anyway kati abadde ne personalities bbiri ng'agamba nti awagira NRM for protection naye omuntu ebikolwa bimu Uganda bimunyiiza kyavanga avuddeyo n'alumba gavumenti n'alumba abakungu ba gavumenti yali tasobola kusurvivinga ekyo kyonna kibagambirawo kati ezo personalities ebbiri emu yeya Isma personality eya public ey'okulumirira ensi ye olw'ebikolwa eby'ekibiina kye ne gavumenti gy'abadde awagira bye badde ekola eri bannansi so si Isma oli abadde awagira NRM Isma namba 2 personality ey'okubiri ebadde erumirirwa public yamuviiriddeko okufa kwe naye ani yassa Isma lwaki baamusse Muhoozi Kanyerugaba kitaawe yamuhandolingira power over 2 kati yatwala eggwanga n'amuwa authority okulietinga ejje eririye apart from SFC era ine ejje eribadde lyatendekebwa erasha eryakomawo lino ng'omulimu gwalyo Museveni yamugamba nti do whatever possible to eliminate any person who is going to stand in your way before it's too late because anytime I don't know what's happening tomorrow. Museveni amuga sisobola kusimanyi kigenda kuddako na kulwankya n'amuwa full authorization or access a training amagye agage era agamu bagafumye eggwanga ligagenderera shoko training nga gano gali mandated okweeliminating omuntu yenna agenda okuyimira mu kkubo lya Muhoozi before nga Museveni talinava mu ntebe obanga talina nabawo kibuntu kyonna kibaawo kati Muhoozi ayineyo tiimu egenda empola ng'egenda kueliminatinga ba generals maje ba public servant ba public figures ba blogger n'abantu abatamwagala kuyimirira mu kkubo eyo authority baagibwa n'ekyamutwala e Rwanda yagenda kufuna bukakafu eri kojjaawe Paul Kagame nti singa ekintu e Uganda ne kitokota se kisaanikire wadde muwa backup era they agreed nti asobola muwa backup ku request ya Yoseri tibahabulwa yamusaba so njagala mbere attentive nnyo nga muliza information jingende bawa tugende mu maaso omugenzi Isma All Access yandibadde yafa last year mu bulamu bwe asobodde okusurvivinga assassination attempt 3 mu bulamu bwa Isma asobodde okuba nti mu bulamu bwe asobodde okusimatuka enfa ya mirundi 3
era ng'enfe yasooka baali bamuteze accident ey'ekyanja n'agibuuka. Olunaku olulala bali bagenda omutta zaali ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'12 ye Desemba ono, era ku Kiraloodi yasimatuka era okuttibwa Isma Alexis. Okuttibwa okwokuna lwe yali ave Dubai baali bamusetinze accident ku Entebbe Road n'asurvivinga. Kati ne yasembyeyo yabadde well organized and well planned nga ne driver akimanyiko bulungi. Era kyovula driver tannamanyibwako wawaali olw'ensonga yabadde akimanyi. Mu bintu by'ekijasi n'ebyamagye tulina kye tuyita standing target ne moving target. Standing target ye muntu omukuba essasi ng'ayimiridde mu kifo kimu. Moving target ye muntu okukuba moving target kye kintu ekiba kigenda okukubwa naye nga kitambula. The moving target ye muntu okuba ng'otambula bakuba essasi. Kati standing target ye muntu okuba ng'oyimiridde bakuba essasi wamu. Soka weebuuze. Isma Alexis bamukubye apaakinze bamukubye motoka etambula. 2 questions. Lwaki driver ye teyasobodde kubibwa n'avaamu n'adduka ne basinkana Isma eyabadde mu co-pilot seat ng'asatudde bamukuba amasasi bamutirawo kubanga kitegeeza driver yabadde mu motion eyimirize motoka eyo ng'akimanyi program yakutta Isma Alexis. Quote me well. Waliwo kye tuyita moving target ne standing target. Kati Isma bamukubidde mu standing target ng'already driver amaze okuyimiriza motoka ye n'atema ng'amaze okubalekera omusajja waabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. So driver badde amanyi olukwe luno. Olukwe luno lwatandise lutya? Wano we tuli. Nina omusajja gwe ndaba ateeka ssente mu mikolo era yasooka singa badde omuntu afudde. Sitaani alina effujjo naye njala tegeeza public. Ngenda kukola statement zino n'okufuna information eno. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi abula essowaani. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'okutaano omwaka 2023. Mukama Jombeere. Omusajja eyabadde mu lukwe olw'okutta Isma Alexis ye Baramu Barugahare. Nkiddamu public family mekwano ejja omugenzi Isma Alexis Baramu Barugahare ye yabadde mu mission etta Isma Alexis under MK project. Meeting ezijjewo omugenzi zaatuula ku Kabira Country Club e Bukoto. Era mu meeting zino mwalimu omukulu gwe bayita Faizo, ono yali wa flying squad. Mwaddemu mu meeting zino mwalimu n'omusajja gwe bayita Magada. Bonna bali ba flying squad. Bano Kayihura yabakozesanga okutta abantu. Meeting eyasooka okujjawo omugenzi Isma Alexis yali ngenda kuza omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Eyo yaggwa eyasemba yabadde nga 17 ogwokuna 2023 era Kabira Country Club e Bukoto ng'era omukulu ono Baramu Barugahara yebadde coordinator mu kujjawo Isma Alexis nga bwe kyali mugenzi radio. Volume ne banajijjako video mujja gisanga ku YouTube. Volume ne banajijja temulekana volume mujja gisanga ku YouTube ngeri clear. Nkiddamu Baramu Barugahare gwe master planner eyajjewo obulamu bwa Isma Alexis through MK projects. Era meeting zino zonna zali Kabira Country Club eyasooka yali ngenda kuza omwezi 4 omwezi ogwokuna 2023. Eyasembe yatula 17 ogwokuna omwaka yasula 17 ogwokuna 2023. Era ku bantu abadde mu lukoluto mwami ono mwaddemu oyo mukulu gwe bayita Faizo mumanyi ne Magada bonna baali bantu bakayihura abali mu flying squad be bakoze ekikolwa ekyo wammanga. Katugenze maaso mpola mpola. Abantu bano wammanga mubere careful nnyo. Nze omuntu nabagamba ndo utawo na Museveni sina utawo na muntu mulala yenna. Abantu bano wammanga mbere very careful nnyo kubanga mmwe
target eziddako essaawa yonna obudde bwonna. Between now up to November, very, very careful nnyo. Omukulu gwe bayita Frank Gashumba, woli wonna, sikuyinaako buzibu, naye oli moving target. Omukulu gwe bayita Tamale Mirundi Junior, oli moving target. Omukulu gwe bayita Keys Kawalia owa Anikat Kalakata, oli moving target. Anytime. Njagadde kiteeka public. Olwali naku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Nze Lumbuye nze mbyogedde. Tugenze maaso. Omukulembeze wange Omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka bugende gy'oli. N'abakulembeze be weesiga. Okwagala okubikkiriza ekintu kino. Muhoozi alina mission esooka okuba abantu abanga beekuusiriza ku NRM ne ku Muhoozi project. Naye gye kiggwera alina target z'ayagala mu Nuupu bali abantu basatu naye amanya tebagampadde. Ninga of course Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oli. Mukama njala kutegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, be very careful between now until December. Nawe oli moving target. Waiswa mufumbira oli moving target. N'omuntu omulago batampadde linnya muli abantu basatu. Mwegendereze nnyo entambula n'endya yonna gye mugenda. Kubanga bano abasajja bo bamalidde okuggyawo omuntu yenna gwe baagala okuggyawo. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Nga mbagambye nti Minister Charles Engola, Mark Odong, ono nabagambye ke kabinja aka Great Northern akali kakulembera omugenzi Peter Lokech akali kagala okujja ku gavumenti ya Yoseti bahabula otabasira mutani wa Kalechezi kano ko ebiragiro by'okajjawo omu ku omu bikyagenda maaso nga naawe Secretary General wa NRM Tuadwong, be very careful. Secretary General wa NRM Tuadwong, be very careful. Nawe wakutambulirako. Omukulu General Katumba Wamala wandibadde mugezi n'okwata passport yo n'ofuluma eggwanga Uganda ng'obudde bukyali. Otherwise ekijja gy'oli ku luno kigenda kubeera kizibu nnyo. With immediate effect wandikutte passport yo nova mu Uganda ng'obudde bukyali. Kubanga ekijja kijja kuba tekigenda kuleka nga bw'oli buli lunaku. Ebya Isma Olexas bitaddeawo n'abalaba empooninze mubawulidde bulungi. Kati njagala ngende ku program gye bayita y'abayimbi tutambule mpola mpola. Mwalabye bulungi nnyo naye bifunga sinagenda eyo. Ekikolwa kye bakoze okujja omukulu ono Isma Museveni alina program ne mutabani we ey'okusiba emimwa gy'abannamawulire gyonna ne ba bloggers abali mu Uganda obutaddamu kwogera ku any political issue. Nkiddamu Museveni ne mutabani we balina mission ey'okusirisa buli muntu yenna obutaddamu kwogera ku kigambo kyonna ekiyitibwa ekyo by'obufuzi n'okwogera ku famire ya mu Uganda. Era nga muyinza obutaddamu kula ku bloga oba omuntu yenna munnamawulire nga mentioning ekintu kyonna ekikwatagana ku famire ya Museveni oba ne Muhoozi ekintu nga kiri mu by'obufuzi. That's their main target. Kubanga tebagenda kulekerawo kutta ekyo mukitegedde. Yensonga lwaki balese ekikanga bwa kino basobole okusirisa buli muntu yenna alimu abadde alimu akakunkuna. Awo tugenze maaso kandooza abantu mwenna abayimbi muzze ne promoters n'abatumiza tugenze maaso. Mwalabye abayimbi nga bagenze wa Minister Nabbanja owa Prime Minister Nabbanja bonna bagenzeeyo. Naye si information gyembali ndalete information endala ekisokera ddala. Wali mbadde mbose security alert endala muganda wange Edlisa Musuuza mu music industry mulimu amapesa abiri ge baagala okujjako. Edlisa Musuuza Eddie Kenzo sikulinaako buzibu. Tubadde ffena ku street all along tukyali baana bato oto nkusinga obukulu. Be very careful. Now removing target. Rwena kuzomwezi musanvu omwezi ogwokusatu 2023. Edlisa Musuuza Kenzo, be very careful. Gyotambulira gy'oliira oli target. Spicy Diana, be very careful. Gy'oliira gy'otambula now removing target.
naye nga mumanyi nti basobola okukyusa target zaabwe ne bakuba omuntu mu music industry mulimu okugwamu omusajja n'omukazi ku mapeesa abiri bane gano ngoogedde kuba bayinza obutagajjaawo naye waliwo omukazi n'omusajja bayinza okujjawo nenze information gyenfunye ndaga nti Eddie Kenzo Musuuza ne Spice Diana mwegendereze nnyo entambula mwe n'endya yammwe ne basobola okukyusa target yaabwe ne bakuba omuntu ono mu music industry mulina okugwamu abantu omukazi n'omusajja ekyo nakyo kibagambye ekiresaawo katugenze ku information nga bwetambula. Alright, njala mumpuliriza bulungi nnyo. Nabagamba abayimbi mwenna ne ba artist mu Uganda nti mwatonda emyoyo gyammwe ne mugiguza Salimu Sale ne mutta ekitiibwa kyammwe. Imagine nabagambako nti mu Uganda temuli ba celebrities abantu bapakanya ne baga omuntu gwe bayita celebrity oba celeb. Abantu baba kunoonya nga na buli kikuliko kisobola okuleetera ensimbi. Naye Museveni yaddira bannayuganda n'abafuula tebakyalina kye bali bayina kukola ki munoonya ne mutunda talenti yammwe na buli kimu ne mukiwa Salimu Sale kati okalya ddakadda envunyo girira mu katiko nekulina mu kofi ne muwulize information bulungi nnyo kuba tennafuluma wonna esookedde wano. Salimu Sale n'akabinja kano wammanga eno ye programu yaabwe n'enteekateeka eri music industry. Bapromota bano wammanga be bagenda okusajjawo music industry. Muno mulimu Abitex Musinguzi. Kuliko Bajo Events, Barambaruga Hare, Keti Kavuma, Netone Sempija. Bano babadde batambula kagere ne Salimu Sale okulaba butya bagenda okufunza music industry nga ne sente wezi. Mugenda kuwulira bino mugenda kutya. Waliwo enteekateeka ya General Salimu Sale ng'ayita mikutu gye egy'enjawulo okuteeka ennyongereza ey'ensimbi eziwera obuwumbi 3 mu budget ya Uganda gye bagenda okusoma omwaka guno. Ngene egenda kuba a controlling a music industry under the influence of these 5 people I've mentioned below. Nga abantu bano bagenda kuba bafuna sente zino nga ziyitiddwa mu parliament mu budget ya Uganda ku biragiro bya General Salimu Sale. Era meeting zino zatulibwa mu nnaku z'omwezi 15 omwezi gw'okuna 2023 eyasembayo yatulibwa mu nnaku z'omwezi 28 omwezi gw'okuna 2023 eggulu. Abasajja bano n'abakazi abasajja bano abakkiriziganya ne Salimu Sale nga ekigendero kyabwe kyakutta music industry n'okugjamu abayimbi bonna amaanyi olw'ensonga nti Salimu Sale yabagamba tuzze tubawa ssente ba promoters n'abayimbi ne muzirya nga temuna kye mutukoledde kati kyekiseera muzze oba tubakwate enteekateeka mpaka nga mmaze okutereera. Eyo proposal bweggwa waliwo proposal endala bano gye baateekayo nga buli ba promoters bano bemmenye abataano bagenda funa obuwumbi 8 bonga bo basobola okuba nga bateekawo emisomo egy'enjawulo okusomesa ba promoters bannaabwe n'abayimbi abasinga obungi mu ngeri ki gye bagenda okumanaginga music industry n'okuhandolingamu abayimbi mu Uganda kubanga bakimanyi nti Salimu Sale yabagamba nti tetusobola kuddamu kukkiriza kumerukawo Kyagulanyi mulala mu music industry kubanga tawanyiza okuba nti okutuuka ebbanga lino lyonna akyatulemeddeko. So ba planning okuba nti bagenda kublokinga omuntu yenna eyafaananiza Kyagulanyi okujja mu music industry. Era batwogerera abantu bano wammange bagenda okubanga bemanaginga music industry muwulize bulungi. Amanya gano gemmenye agenda okubaga controlling music industry kuliko chairman waabwe Abitex Musinguzi, Bajo Events, Baruga Hare nga vice president owokubiri, Keti Kavuma ne Tone Sempija be bagenda okuba managing business ya music. Kiki ekivuddeko ebizibu bino byonna? Omusajja ono ne family bagamba nti abayimbi babafuukidde ekizibu. Naye ng'ate baagala controlling abayimbi bano mu ngeri y'omu yonna esoboka okuba nti basobola kufuna muntu yenna addamu okweyingiza mu politics ng'ava mu music industry. Etteeka erisooka ebagenda okubaga. Omuyimbi yenna mu Uganda togenda kuddamu kukkirizibwa kuyimba nga tomaze kufuna lukusa ng'ovuluvudde mu bano ba promoters. Togenda kuddamu kufulumya luyimba nga ba promoters tebamaze do verifyinga oba luli political oba toli political. Criticizing a government oba toli criticizing a government. Singa otwala luyimba olwo nga criticizing a government oba family ya Museveni oba ekintu kyonna ekikwata government ya Museveni togera ugenda kufuluma ku TV ku radio duzanye wantu wonna yetteke erisooka. Era omuntu yenna nga muyimbi anaabanga ayimba ekintu kyonna ekyefaananyiriza ku politics kajja kuba kakujjutuse kubanga bana basajja gwe mulingo bawadde okucontrolling music industry. Omuyimbi yenna ajja kusooka kufuna lukusa okuva mu bantu bano okuperforminga. Management eno yejja okusooka okulaba nti oba oluyimba lwo luzanyibwa
ku TV oba ku radio ng'amaze verifyinga. Teri muyimbi yenna agenda kukkirizibwa kuddamu kwetegerera kivulunga omuntu. Nkiddamu. Teri muyimbi yenna agenda kuddamu kukkirizibwa kwetegekera kivulunga omuntu. Bano promoters bebagenda okuba nga bategeka ebivulu bino. Anabatakiriziganya na mateeka gano ojja kuba okoota mu gaalumonde kubanga management yerina obuyinza. Teri muyimbi yenna agenda kukkirizibwa ku performinga mu bifuno wammanga nga tufunye okusa kuva mu promoters bali. Ekisooka toyinza kugenda mu bbala kuyimba nga ba promoter bakuwadde clearance. Togenda kuyimba mu holo yonna nga tofunye clearance. Togenda kuyimba ku mukolo gwamba goba gwakwanjula nga tofunye clearance okuva mu promoters abo. Tugenze maaso. Ogenda okuyimba ewantu wonna nannyini bbaala eyakupangisiza alina okusooka either ye okusaba. Ba promoters bali ekibiina kyabwe omuyimbi gundi ajja performing era alina sente z'ajja okusasulangayo okukkiriza abantu bano abayimbi okujja okuperforminga. Ababa owners. Kino kigendereddwamu okontrolinga abayimbi n'okubamalamu amampa nti agabadde balina mu kuba nti beeta ba celebrities mu Uganda ng'ate bagamba nti abamu tebali mu politics so ng'ate politics kyekintu buli omu kyasobola okuba ng'akola ki nga ajjamu ensimbi. Ndowooza abayimbi botegedde bulungi nnyo lwaki tubaga ebintu bino muga temuli mu politics abakwatako kati yo music industry kaweddemu ki dda. Tewaki ekimugenda kukola nga temmaze kuyita wantu eri kaweddemu dda. Awo tuvuddewo. Mukabanga kembadde mbuliridde Muhoozi ng'oyita mu Barambaro Gahale watoye order ne batta Isma Olaxis. Nenga naawe okimanyi ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna nga siri ku mutimbagano nga sina kyonna kye kiri olunaku lwa mukaaga. Akawungeezi bw'ali ng'ova mu maserengeta g'eggwanga ku bintu byo ebya Muhoozi project wasimatuka assassination attempt ekitemu Mpigi district nga akabinja kaba armed men nga bakuteeze okuba kwa ambushings bagenda kwa ambushinga bakujje mu bulamu obwo. Era gwe sirowooza nti bamusajja muganda naye nga amanya bampadde ga Kiganda yakubira essimu mu convoy ng'ojja n'akugamba togeza n'oyita ekitemu salako oyite w'oyita osobole okudda gy'osobola other tujja kusukka Mpigi. Bannayuganda bw'oba oli mu forces oli mu FCFC oli mu UPDF ng'omanyi omuvubuka gwe bayita Joseph Senkungu ng'ali mu Amas avinga ono yakubira Muhoozi essimu akawungezi n'amutegeeza tageza n'ayita ekitemu bamuteeze omutta. Era mukulu ono Muhoozi teyasobola kuyita kitemu wabula yasalirako ku bikondo Mpigi n'ayingirako ekyo kigenda ennakawuka mpaka gyasula ekawuku k'olunaku yali tasulawo paka ene embuzi eyabitanga eyitibwa Joseph Senkungu eyakubira Muhoozi essimu ne mutegeeza nti togeza n'oyita ekitemu. Muhoozi video eno kwoli ne kitaawo kwoli njagala oveyo gambe public nti kungi naku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna oguwedde ng'ova mu Western Uganda mu kawungezaako tewasimatuka assassination attempt eno. Mutta abaana bannammwe mutemwagala kufa. Ekikulu kiri nti bw'osiga ssere tojja kungula mwanyi ojja kungula ssere. Uganda mugezaako gifuula Somalia nendoozamu mugendo singo fiirwa. Buli muntu gwe mutta nga Munnayuganda kyennyisa kinyiiza kitakuza kyennyamiza buli Munnayuganda awagira n'atawagira gavumenti yammwe. Mwagenda mu nsiko okulwanyisa ebikolwa bino naye ng'ate mwe mwabikola
Nkibagamba lunyi nti amini abantu beyatta wala bamusoko si yabatta Museveni yattanga abantu bano. Mwenna abasugumbiza abasagambiza nga bakimezezza okwomusana nga muwagira Yoseri njagala mbabuulire Yoseri talina mukwano we kuba tulifuukanga ajja. Omugenzi Wasswa gwe mumanyi nga Kasirye Gwanga mu mwaka gwa 1988 yagwa mu lukwe lw'Abaganda banne abali bagenda okujjako Museveni nga yakafuga emyaka mitono nnyo n'abawaayo wa Museveni ng'amanyi nti gwawaayo mutuufu gwawaayo muntu. Era Museveni yakwata abasajja bonna abaali bakoze olukulu okujjako Museveni n'abasalako ebitu n'abatta. Naye Wasswa Kasirye Gwanga mutabani wa Museveni kennyini Muhoozi n'amuba amasasi n'amuteeka mu asidi n'embagamba it's on record. Abaana mugende mu kooti muteke petition nga musaba muzikula mulambo gwa kitammwe obanga mwali mu coffin temwakikola. Kati gwali oganti osagambiza ne Museveni bwaba yatta Kasirye Gwanga eyamuwonya ku mu mwaka gwa 1988 kati gwane tojja kuba toliba ate tolifuuka bo kubanga kakabinja kaabwe kasava bingira kukutemula na kutta. Mugende mpola. Naye ensi eyo gye mulaba eri lubuto. Naye weenezaalira tetumanyi wegenda kuzaalira. Mwenna ba serving army officers mu UPDF, more especially those on high ranks, please be very careful. You are among the people who are listed to be assassinated to pave a way for this boy to take over power. But be very careful. And if you don't wake up earlier before it's too late, you are going to die without leaving a fight behind or to save Ugandans. Remember, you signed to protect Ugandans and their properties. On a daily basis, there are so many Ugandans who have been assassinated, but no reports have ever come out and to be presented. Even Ismail Olaxes was assassinated yesterday. Right now, the police is still investigating, but if you ask them, what are they investigating? Nothing they will give you because it is well planned and manifested by the state. The same happened to Minister who was killed last week. So in Uganda, no one is safe. But Museveni, I'm warning you, what you are creating in country or in Uganda is the same thing which is going to happen to your family, including your grandkids. You are sending a warning message to Uganda from not talking about politics by killing and silencing each and everyone. But that method is not going to work. We shall talk and shall continue doing this because we are not scared. If you keep quiet, if you talk, they do the same. So we'll rather keep on telling Ugandans what to do and protecting themselves. And I'm here to remind you that tomorrow, 8th, we are starting the countrywide economic shutdown. Tomorrow, 8th Monday, we are starting the economic shutdown countrywide. We are not going to entertain these assassination plots every now and then. People are being killed without any kind of information why and when and why. Tukoyo kuti wange biyenje. Our grandfathers fought that nation. If it wasn't the indigenous Uganda, the Museveni, there are so many people who chased away from their areas, including those who are so-called that they are Banyankole. And those Banyankole, you've killed them in numbers to the extent now you've deployed and importing your Rwandese to take over their land. So, njala bategeza mwena. Enchana kuzomwezi mwana countrywide, tugenda kula countrywide economic shutdown. Sigale waka, togula duka, togenda mu tawuni, gwe baleke bakole fujjoli abakuba sente tebazirina. N'ebintu by'okutuula awo, eyo message yasindise buli muntu okusirika, bagenda kubatta mwenna nga temwerwanyeeko. Eggwanga lino lizize emyaka gy'ataano, egy'enkaaga, egy'ensanvu, egy'ekinaana. Gwali ngoloza nti Uganda is safe kuba bagula amabaala, munywa omwenge, ne mutamulukuka, loogi nzigule 24/7. Nenga temukime kigenda maaso mu Uganda mujja kifuwanga mukiza mundanga obudde baweddeko. Abaana bali malwale bakola balinga bomu entege. Abaana bali mu kufesa balinga ngala ndove weddemu oyiro babatege ebiragalagala.
bali mu kutta baana ensi yonna efuuse ekizibu abaana tebakyasoma tebakyalya tebakyakola ki amataka bagabagobako bwapali mu diaspora naye naye nga buli omu asirisa atudde teri asobola kwogera ku nsonga zino kubanga mulina emundu mwagala kutta bannayuganda ekyo tekijja kukola naawe yenna nga gw'oli okolera Museveni ng'olowooza nti oli safe toli safe Charles Peter Mayiga wasanja Kaloli ne mukulu munno Mpuuga leader of opposition eno message njala gibagamba mwasinkana Museveni last week olusooka kusatira mu State House Entebbe ne mugamba bwe tutajja nvubuko yolumbuye tetulina kitugenda kukola mu Buganda so tumujje tumweneremerete ne mugamba Museveni bwe watalina ssente mukozeseza mu bakulu nze siri kiyenjere mugenda kunzita sigenda kufa leero nkyalina ebyokukola bingi by the way bino bajja ku social media ne banje balwale nze siri mwezo kirasi jja nepa information nengera kati mukulu Mpuuga ne Mayiga Charles Peter Mayiga mission y'okutta kabaka najibale mesa mission y'okusanya Buganda nejibale mesa ettaka lyo mugenda ditunda na yettaka terina mipira temugenda ditwale ku balo temugenda diteeka mu nsawo ne munalitunda mujja ditunda mother title jezili original mother title eza 1900 jezili ne munabiza mu digital you are wasting a lot of time and boba tuli mu kabinja ka Museveni kali akava mu nsiko you are going to be used buli muntu avaayo kwogera ku nsonga eruma mu Uganda go batta ekinnuma nti n'abantu ku social media ensonga zino bazira buli muna asirika tebasobola kwogera baga gundi gendo yogera naye ate njagala kati mwetegereze bulungi nnyo social media egenda kukyukamu to the extent nti some people bagenda silent tutidde naye the moment you fear kiba kitegeeza nti owedde ye Museveni kyabayagala kati ffe abaasiba wuzi ne tusiba emitwe gino tujja kubyogera nga birina okubeera gwe kiruma agende yette gwe ne bw'onooleeta mamba mmeka ne bw'onookolo tugenda byogera bino ebintu in fact mutuwa bwina amaanyi afa yafa asigala talaama tugenda mu maaso tetugenda kukkiriza buvubu bwaffe na budde okusaanyizibwawo musajja mugwira tetugenda kukkiriza baana baffe generation y'abajjajjaffe mwagisiraanya generation y'abakitaffe mugisiraanyiza ffe kennyini generation zaffe mugisiraanyiza ate abaana baffe n'abazzukulu njala kubuuza gwali kuno wasomesa omwana ng'agenda kufuuka kadama wasomesa omwana ng'agenda kufuuka asikaali wasomesa omwana amala ebakere n'atambula n'abulwako emirimu n'azaalira ku lujja walinanga edda bakitaffe bakolanga bizinesi za miliyoni za mitwalo 10 mitwalo 5 kakadde kati n'oba olina omutwalo gwadde tosobola kukola bizinesi mu Uganda omuntu n'agenda ku kyeyo n'akola n'agula ettaka lye mulibba kubanga temwagala kukozesa mateeka ffe tusirike tuleme kwogera mudwalo teri malagala tusirike tuleme kwogera kuba mwakola pharmacy this my first pharmacy mujje eddagala mu store za government mutunda mu pharmacy zammwe era tuleme kwogera amalwaliro Idi Amin n'Obote ge baaleka temwongeddeeko mugaguziza abagula tusirike we want us to keep quiet buli muntu mu Uganda alina omugaso oba mulema oba muwanvu oba mulwa alina omugaso teri muntu atalina mugaso gwe Museveni ayinza okuza nti ebiyenje bye ebisinga okulooza mu Uganda that's why nti Katonda teyakuwa mwana ategeera n'akuwa ebimongwa imagine of all of people abaana Katonda byakuwa n'akuwa kino ekizike gwetuwebuuza mu family Museveni as we speak right now naye wajja olomba ng'oli kuluma wajjira ku nsawo ya nnyoko record zaali Mengo mu Republic House ne muzookya okujjawo records zizo ne wettira kitaawo n'ojjawo records essaawa zino abanyankole bwesiga wabasoma oyagala bamalawo kati gw'oli wano mwagala ffe tusirike mutwale ensi yaffe mutunza amakolero gonna mugamazeewo buli kimu kitutesere muzibbye naye nga mugange tusirike kubanga gundi mwanaasirika mu ssebo tetugenda kusirika nze n'olunaku ndolwali mpita munkeberanga kuba nkyayogera kubanga bino bitulina obyogerako tulina obiteekawo mu nkola nabikola teri muntu azala mwana n'agala nga amulaba abonaabona bwa taliyo ozala otya omwana abangali ozadde omwana n'omuteekamu kapito n'omuweerera n'asiraanira ku lujja abantu ne bagenda okulinnya ku kisawo bagende ebweru beekolerere ali ebweru mwagala mutta ali Uganda mwagala mutta abaana tebasoma amasomero ga bbeeyi buli kimu kifudde kyammwe buli kimu kifudde kyammwe mwagala tusirike tudde ku ki mukulu waliwo mukulu bayita Nathan Mutenza ng'oli Bungereza mumumanyi omwami oyo
mukulu baba kuwana okudduka ekyo yita opangisa omugenzi Idi Amin Dada yali musiru gwa yindi mu Uganda kubanga yakimanya kati gwe ekikuzunza kubanga oyagala sente otandika okutikka abayindi baleete e Uganda batwale ettaka lya Buganda n'okutwala buli kintu eky'abana Uganda kubanga mwagala sente oda za Museveni Mutenza oli Bungereza ense kumanyi genda mpola System y'okutitya abayindi baleete Uganda batwale ettaka lya Uganda kuba batwale ebintu bya Uganda mukulu tukuwooninga genda mpola oli Bungereza nkimanyi goli mu pipeline ereta abayindi bazze Uganda bona basinga obungi genda mpola kubanga tukulaba Nathan William Mutenza oli Bungereza nkimanyi ondaba genda mpola eyensi gye mulaba Uganda egenda tuka ekiseera nga nabake ennyina bagikuliramu effujjo bagitya mumusetting a pace yo seri setting a pace gyoyagala in fact keep on killing Ugandans we're setting the pace naye pace kwotuddusiza the same pace kwetugenda okuddusiza I'm warning you pace kwotya bana Uganda ye pace ko bagenda nawe okuyigira ekyo nkikubuulira Koyinza okoza nti osso omuntu mbukubanga kati gwe omujjewo aleme kwogerako oba omuyambi okumujjako buli bwalina ku mutima abala ne bapikinga obusungu obw'okutta omuntu olw'okuba mmwe temwasoma mulina kawo mentality ekisooka weebuuze gwe lwaki twakusaba amannya goli bino n'ogakweka ne tukusaba obuyigirizibwa n'obukweka abaana bo teri abamanyi abaana basiru bazibu bonna okuva ku muwala asooka okutuuka kwasembe bonna basiru bazibu kubanga Katonda yamanya atagenda tuleetera bizibu byakubiri n'otuna omukazi Janet emmere ogiro ddambigere eddaluddawa buli lunaku ne mukola protest okutta abaana ba Uganda ne mbasibaga education mugitta buli mu kifudde kyammwe 20% abantu bonna abali makomera mubasibirwa kubatwala ku mataka gaabwe 20% banna Uganda bonna oba bava mu Northern Uganda oba mu East oba mu Central oba mu West bonna 20% abasema bali mu Uganda makomera bali mu land issues mubasibye mutwala amataka gammwe gaabwe mugenda gatwala luddawa Muhozi gwe n'obulevo bukulinga obw'embuzi esabalaavu eno kimeeme goloza bonotta bana Uganda ogenda bamalawo Hitler yatta abantu wezi Hitler Mussolini yatta abantu wezi Mussolini tusomera ku byafaayo kuyiga ebiriwo There is nothing sweet and special like freedom. But when you create chaos, you too will face chaos. And that situation is going to be more painful than what you think. Gwe creating embere mbi no creating akavuyo. Abasinga okufira mu kavuyo mweke nyine aba creating za kavuyo kano. Ensi mugifudde ungovernable buli muntu atambula yeralikira temanyi who is going to be next ani addako abali mu diaspora buli mwaka kankana buli muntu yasuza kankana ensi kije mu creatingira banasi mu spreading ze mundu buli muntu ayine mundu mu Uganda omunyarwanda ayine mundu kiki mu creatinga The moment you make a mistake, you make any country ungovernable. Now we're talking safe. Buli ogenda mu kabuyonjo ngejjudde n'otagirongosa oba gikomera bw'onoogenda mu okweyamba nawe ogenda sigala ng'olinganga kabuyonjo ogenda kunyirirwa kyemugezaako creatinga eyo situation mbi bwamwe mugenda osinga ogifiiramu ne temukimanyi abaana bali Dubai wana ababonaabona abaasoma for poor planning abaana bali Saudi Arabia babonabona mu detention centers for poor planning of the country abaana bali katabali mu kubonabona for the poor planning of the country abantu bali mu diaspora bayika windows bagala kuddaka but they can't batiyoka
ensama tobuta je tuyita our motherland Uganda. What happened to our father? Ekintu akiga nti Uganda is our motherland. What happened to our father Uganda? Uganda tata for Uganda yagala ludda wa. Ne batulekera mama atacyesobola. My what happened to my mother? What happened to my mother Uganda? What happened to our father Uganda yadda wa? Nanyini makatata yadda ludda otulekera mama omufu. Mama atacyesobola akaddiye. And the bad thing about Chibatamanyi public, these people basomanete bayiga. One, the moment you hand over the economy to the foreigners, yetebe economy, no dire byenfuna bino bikwasa bagulete economy. Two, the moment you torture civilians or local investors, no bajja mu business yetebe economy. Three, when you force indigenous Uganda out of business yetebe economy. The moment the indigenous Uganda face political criticism and political imprisonment, chiba kitegeze economy tegenda kula. Mu creating the hatred. Goyinzo tokunga nti ffe tuli ba hooligans, abatayina komera, abatayina mundu, goyina amakomera osiba abantu otta abantu. Nogamba ffe tusinga okubeera obubi. Goyagala twogere bulungi tutukumbaga tugenda kuwasa muwalawo. Tugenda kuwasa bawala, tetugenda kwogera kuba tetujja bawasa mweka. Mwewasa mweka, tetusobola bawasaamu. Bamukimanyi mmanye ebizibu byammwe. Banamule basinga bagenda kutandika okulizaninga ku TV bave kuba batidde. Ba musician bagenda kutandika okuduka music industry mwagipamidde mugisula waawo. Abakulu bamadinde ne mbatulako tekuli muntu ayogera yafa. Bana byanfuna bona mu abasiruwaza buli mu yafi yava mu byenfuna buli mu yasirika buli kimu kitaddawo. Buli lwokola ekintu ekikyamu eri bannansi kitegeeza nawe weesimidde ekinnya. Kati njala kubuuza, Museveni watandika okutta mu 1995 nakati okyatta. Mu bwongo gwe yasomako akatono golooza be watta luli baali bangi nnyo okusinga bose kati oba beetoddeko. Buli watta abantu 100 lunaku Katonda azaalayo oba azaazisa abantu 100. Kitegeeza you are competing with the God tojjadajja kusobola. Cut from today onwards, buli assassination plot yonegena maso mu Uganda, it is managed by Muhoozi under his MK project. In the influence ey'amagye galige batwala lasha agali ku ground agali mu kotta abantu nga beyambisibwako akabinja kali kembagambye aka flying squad akakayihula. Era bajjena bali majja bakyasavinga mwegendereze. Banabya bufuzi mwegendereza bali mu north mu kabinja kali ka great northern group mwegendereze. Abaganda mwegendereze, abasoga mwegendereze, abacholi mwegendereze, buli muntu situka esina bagenda tuttanga tutunula. Naye Balamu Barugahale kyosiga kyokungula. Gobato subira di information ejja kufuluma. Meeting gye wazituuza okujjawo isma. Nga document information ejja kufuluma. Efulumye. Ndiyo wabadde mu kisaati kyongo otaddeko n'akakofira bwoti otunanga embwe omanyi waliwo buli ku internet nga katunda bwe kati wedda Balamu atudde ataddeko akakofira bwati atudde n'ekisaati kye kya orange yasoosewo nze ekisinga okuntiisa omusajja akutta najja ku ssiini nga mukalu alinga ebyayi n'abuuza ne ku baliyawo naye nga akimanyi badde mu meeting yekuteeseza okufaako. Ati nakola nnyo nga byakola ku Moza Radio. Yategeka omukolo gwonna. Nono bwatu byebadde nga zine ne yeekaza n'ekisaati kye bulungi nnyo. Era ne mulumba abaddeyo omukuziika. Naye nga akimanyi kyekisinga Museveni n'ottakirumira n'otuuka ku ssiini n'obuuza abale ani yalabye abakubyono kirumira. N'omwana yawanika omukonte twaddamu mulaba.
ntugenda ku the same happen tukawesa noga bana abalabye ngono bamukuba nabo no batwala nze kisimu bana abasajja batemu noto omuntu nojja ne mwekazanga omusazi obi ayikukubo notula boti bala musajja goli mu binnyo bala mbaruga hale oli musajja mu binnyo nota Isma All Access nojja mu kuziika no wana amabugo nga ne kusini wagenza to confirm na yofa chinensi abakatuka kambaddemu mwizo galumbu yanywedde enjala akabinja akasse Isma tekuli nti gundi yamuse Isma wadde ayogera ki MOK project ye yasse Isma All Access nga Balamu yakulembedde ne Frank Squad eyabayambyeko meeting ezaso kukutesebwa kukutte kwa Isma zatulangina kuzomwezi nya omwezi ogwokuna 2023 eyasembe yatula 17 gwokuna 2023 ku Kabira Country Club e Bukoto Faizo ne Magada byabadde mu mission eno ngono yeye coordinator Balamu ngera bwali ku radio ne wefula mbote wamanya nenga toli mission ya ta radio moze radio so Mr. President Robert Chagulanyi Center, be very careful from now until November. Never comrades wo bewese wa trustee abasatu bayinza okwagala bagala kubatta okavalinga kino nenga nebuli in fact gwenkubidde nina abantu babiri benkubidde simu sitera kunonya masimu g'abantu negulu gwenkubidde simu nenkutegeeza nti be very careful, please be very careful, otherwise ekiri mu Uganda kizibu. Ne Balamu amanya ganzero mbuye manyi byenjogera subiri mamu meeting zino zimanyi waziri mu Kabira Country Club e Bukoto ne motesenge je mugenda kujja Isma era zino zonna assassination attempts esatu Isma ze yawona era gwo mu kubali ba master planners yasoka mwali magana mu kubya border najibuka no ya masasi ngenda kuzumezi 12 mwezi 12 2023 December ku kiralo ndira mwali magana mu kuba masasi ya semba yali yava Dubai nga moteza accident najibuka mpaka eno je bamutiddemu ne ngenzo banyonywere kintu kino bwoba kuba omuntu kibena n'ebintu bibiri omuntu ayinza okuba atambula kubesa singa atambula ekyo tuyita moving target wali kye tuyita standing target omuntu nga ayimiridde Isma yabadde mu motoka yenga bwe manyonyodde nga ayina driver yayimirize motoka bulungi n'afuluma bakuba Isma driver yalaze luddawa kitegeza Isma at the moment he was a standing target bamujja driver yenabula kuba yabadde amanyi moving target ngabo yali yakawesa nga atambula kuba driver kuba bobanga moving target moving in fact let me tell you one thing boba bagenda kuba moving target basoka kuba driver kenyini kubashokuba emotoka neyimirira okusobola okufuna target gye baagala kati lwaki emotoka gye wasose kuba masasi warning shot driver nayimiriza emotoka n'afuluma ne basigaza Isma nga siri evuga Chemba gambi ne ku ministry ya fa was that officer supposed to be on duty on that day? No. Echokubiri nemba buuza minister yavunanyizibwa okusasula omusalo nvubuka oyo nedda kubanga si payroll officer kati yabadde amukuba musaaki okuba yamukuba masasi mu Islam kuba musaaki si ya musasula omusala oli omusala gyagujja amanyiyo bibuzo njagala mutandika okwebuuza
nga batebanagenda kusoma forensic system no soka webuze o batadde statement omvuka abadde abanja minister ya musasula musala no si ya musasula musala wachi teyagenda bombo nakuba payroll office bana agenda mbuye nakuba payroll office amasasi wachi akakuba minister mbagambe minister yomu ku kabinja ko mugenzi Peter Lokechi ke bayita the Great Northern Group akali kagala kujja ko Museveni tebaddamu kubuzabuza musumesi minister omusajja badde abanja omusala no Muhozi ye yatse oyo Charles yese minister yeso minister ke kabinja ko mugenzi Lokechi namwe abali mu kabinja ko mugenzi Lokechi abatanaba kumanya mutere mudduke mwekweke ngo budde bukyali otherwise agenda bajjo mukuba wonna abamanya abalina so tebabaga minister simanyo lya mukuya dambanje musala ndo yabadde mu kabinja kali aka Great Northern a capital Lokechi yomukuba kuba yabadde mu sirikale njalo mbulire ba minister ameka abasasula abakozi nga basasula ku perero yabo tebaliyo buli mukozi no musirikale asasula UPDF masasula so ekitwali TV abadde kibagambye teri muntu yakikoze analysis tewali ki nenze mbagambye information gibadde nga bwino okubeera baram sime mukama kyali kolera omuntu nirangembwe bikudde ku muzigo ne kanula amaso bweti ni wefula mbolumiddwa nnyo mu kisati kya orange no confirming omusajja yafudde yafudde n'ogenda notula mu nyumba ne webaka ne mubatte mu creating eyembeera mujja kitegeera nenze kinnuma okwogera sirwa kuba nti sina byakukola byokukola birina ni kinnuma. Look at the entire population yabana Uganda. It's a younger generation. A younger developing a guanga economically, politically, socially. Name politics mufudde wa mondo. Politics is not about killing, kidnapping, and assassination. No, politics is always about ideas. You sit in the table, you discuss issues, and let the public decide who to vote to be in that house. Name ulichimu chikoze samani. First and foremost, njiro bategeza. Abasajja botebagala muntu aba criticizing. No kuba mentioning ko. They want to be praised, ever being praised at grossing and bueno, but when you mention about the problem, they become a problem to you. They are not used to that. One, but lacking a common sense. They can be educated, but they lack common sense. When someone criticizing them, it becoming a problem to them. So the only solution for them is to eliminate or to assassinate. That's how they get their power. Nothing else. Muche musobola kutabusi temwe nasobola ku discussing issues. Fena tugenda kwata mundu. Ntitugende mu nsiko tuwane no. Ekinuma generation ku generation zonna muzitulidde. Nga n'abali mu primary balinda bagenda funa yobiri. Waliwo ebintu abantu batatunulirako. Process ya life eri bweti. Okula ne bakuzaala. Nawe no settlinga no genda nokola no yamba bazadde bo no yamba n'abaana wakati bono batoyina mulimo genda kuyamba otya bazadde generation to generation abantu bali mu diaspora siba kuba nti baagala nina wabi baagala kudda kate basobola mataka mugatwala nsimbi muzibba mubatta mubasiba abaana banu pona bali makomera ku diruki ononya rumbu yagala mutta kubanga rumbu yayogera ku bintu byotagala ku nja byogera ngabo otayagala dule nja byogera kikulume kikudigido bakikusune kikujjemu nenjera nenga byogedde and I'm here to stay. Gwasula togenda kunkanga kanga nze sikangibwa kyekisooka ekyokubiri
gwasuubira nti wagira NRM ogenda kufuuka Museveni, it is impossible. Gwasuubira nti ensi ogenda gikungulamu, it is impossible. Fenne kubo lyeri enjawulo ya ssaawa. Ate bw'otta omuntu oba omuyambi mujjako obulimi bw'alina ku mutima ne ku bwongo. N'ekyo kisigala wakati wo gwasse n'omuntu gwasse. Tenachi mugenda kungula. So when you kill people, you kill Uganda so that they can keep quiet talking about their nation, talking about politics. It is impossible. Tujja byogera temuna mugenda kutisa tisa. Wafa mmanyo nabagamba damanyiwo ni ate nga wendi mpaka ninokula ku mulambo gwa Museveni ogwa Janet ogwa Peter Mayiga ogwa Mpuuga n'ogwa Muhoozi very soon. Very soon ngenda gulabako. At I have to come back in my home country. Nga muvuddeko very soon. Nga nfundikira. Enchana kuzomwezi munana, it's a controlled economic shutdown. Tolwana na muntu gale dukali tuli waka wichi namba. Teka boda yo wakatokola. Teka taxi yo wakatokola. Buli kimuche mubiteke waka mutuule mulaze. Countrywide. Tolwana nabo. Tolwana nabo. Tule waka. Which number? Tebera ya lunaku lumu tutandika ncha esono twala omwezi. Esono twala omwezi. Tutandika butandisi ncha enaku z'omwezi munana. So tebakutiisa tiisa. Bemutiisa tiisa omuntu mbusime bikitu gena. Tewali gwe mugenda kutta. Mujja kumutta wala bagenda kuddawo. Ate no message njala kufundikira nayo. Buli munda Uganda ng'osobola okwogera vaayo. Kubanga bw'otaayogera ogenda kukosebwa nnyo n'okusinga abadde ayogera. Buli munda Uganda ng'osobola okwogera va ku social media oyogera ensonga zino. Kubanga tukitegedde nti Museveni ayagala nnyo abantu abasiru abasirisa batasobola kwogera. Wana abaana bali mu house mu kwetole bwe mwatandika okwogera ne batandika obbasindikira bambiga kuba tebaagala mwogere. Abaana bali dube mwavayo okutandika okwogera ne bagatufudde abaana batandise okwogera kuba tebaagala mwogere. Okitegeera? Baagala nnyo omuntu abawaana ku makya kubawaana nga tebaagala kwogera ku nsobi zaabwe. Kati bw'oyogera ku nsobi zaabwe ng'obafuukidde ekizibu. Kati sijja kubonaabona mu nsi abaana bange baboneebone bazzukulu bange baboneebone olw'okuba nagaana okwogera ensonga zino tugenda zoogera. Gwali mu diaspora yesi wammwe, oli mupangisa, oli mu executive lodge nkiddamu. Whoever you are in diaspora, either you have a mortgage, you have a citizenship, you are in executive lodge sleeping within one day. Anytime you are going to be deported back home, toyina bulamu mu diaspora. Nkiddamu gwali mu diaspora. Ng'ogamba nagula ennyumba yange, zeebagera kunzika mu bugezi batono. Mama oli mu executive lodge webasi sawa z'okubeera mu lodge zijja kutuuka ng'olina okuvaamu. That's why bw'obeera mu myaka 67 ennyumba gavumenti egitunala kutwala mu care home. Mulina kulwanira ewammwe gye mulina okulwanira kati. Yessaawa oli musituka. Gonzo kaza nina passport emyufu neya bbulu ndi wakabi maama oli mu lodge oli mu executive lodge. Time giwasasulidde ejja kuggwako ofulume waliwo ayagala lodge eyo. Wali mu diaspora. Simena gwe nyumba ndi France, ndi mu America, ndi Canada, nine nyumba wo. Anya kugamba, wammwe nsibuko ly'ettaka ly'abajjajjabo gy'olima ku bijja bajjajjabo. Ekye tukiyita ekyokubeera munnansi ng'olina obunnansi obuvu n'obuddo. Ezo muli mu lodge. Muli mu executive lodge mupangisizza. Bw'ofuluma waliwo agenda ogiyingira. Kyovula nti ennyumba n'osasula mortgage emyaka 4 bw'okaddiwa nga bagamba n'ennyumba tugenda gitunda tukutula mu care home.
naye ku nyumba gye wazimba ku ttaka lino bujjajja mu Uganda tebasobola kufulumya. Mwana wagisikira, muzukulu wagisikira n'ogisanga n'omala kubijja bino nti this is my ancestral graveyard. Kuwebuze lwaki gwali mu diaspora oli Saudi Arabia boli bakubuuza wajja kukola kiwano. Omaze obanga ki era oddayo ddi. Wachi babikubuuza. Gwali mu America bagamba you are black African. What the waiter black American, you are black African, you have the place where you belong, not there. Choimu ino okuddeeka. Na yo zeeyo kiki kyolese Kampala kikyogenda okusange Kampala. Museveni kyokuliyeti nga tokimanyi. The moment you create a society of rich people and you leave the poor people behind, those poor people, they will gang up one day. They will attack the rich people. Nchidam. Mukulietinze society, muline mundu muzekumide. Mulina sente, mututta amataka, mubatta, mubavuwaziza, tebasomye, tebalina kyakulya, bagenda kutuula lumba situke. Ebisaka tebagenda bimenya, bagenda kulepinga abaana bamwe, bagenda bafunisa embuto, TV bagenda zitwala, ezenyumba bagenda zikumako omuliro kubanga mukulietinze embeera eyo. Kasita okulietinga two sides bwe zitinga ziri pale obo wedde muki mukulietinze. Mukulietinze obukyayi. Kubanga kimwagala. Kasita otekawo side y'abagagga n'ey'abaavu, omwavu ajja kumanya kiki kyenzizaako. Emmere eri ludda wa? Emmere eri wa mugagga. Nti kati tulumbe. Ekinaava mu yibiraka mujja kitegeera. Muzikulietinge. N'otunula munnamawulire alina okuinfominga eggwanga afune emitwalo 5 kakadde. Omusomesa ng'afuna emitwalo 3. Dokita ng'afuna emitwalo 8 nga nizo tezijja. Lise temwade mupakinze mmotoka z'obuwunga n'ebijambi sindika Karamoja nga bina birimu obutwa mutta abasajja abatalina wadde. Ne musindika ebijanjaalo olwokuba abasajja mubajjeeko emmundu ente muzitutte. Ne musindika lorries and lorries of posho and beans to Karamajong so that they can easily be killed by food poisoning. Olwokuba nemwe basajja mulowooza unako kimusula kane mutulakawo ne mulowooza. Ojja obuyinza ku muntu munno nga naawe osomoka. We used to say that don't wait Karamojongs to develop. But more business balundanti. Right now they are not interested in politics. But you have ego on them to yagala kubatta. In a warning, nga nfundikira. Gwe yenna abera ku TV, abera ku radio, nga kuliko obulanga ati osobola okufuna ploti ku mitwalo 4 kakadde mu bitundu bya Buganda n'ozimbako n'enju. Nkulabula. Ogula mpewo. Iyo ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Abatamanya ngamba lye babba bali mu kutunda ku ssente. Sagala mufune bizibu. Noonya ssente zo milioni 610 ogenda ogula ettaka ewala nga liriko ekyapa. Ettaka lyonna libalanga ku TV, Smell Radio, Show Media ya milioni 8,900. Nkulabula togula ttaka lya Buganda. Ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Ojja kugula empewo. Don't dare waste your money. That because you've seen or you've had advertising on your TV, on radio, on social media, that there are some plots somewhere in Uganda
that you pay 900,000, you get a piece of property that 50 by 100 or 50 by 50. Please don't buy that land. That is Buganda land, belongs to Buganda. Those are mafias in Mengo and some property masters in Buganda who are selling Buganda land at a cheaper price. Because they know anytime, anywhere, when the government changes, people are going to lose their money and their properties on that land. So be very careful. Mubere bagezi ngo bwana mtumugula takeri mitwalo chenda ogula kabuzi ola nembuzi kati embuzi zino zimalete South Africa egula milioni 1.5 ngogula takeri mitwalo chenda mubere mukumagezi olio tudde ku TV tugenze ne mukono proti ya mitwalo chenda nga nembuzi eri no lubuto zino zinakabegezi South Africa zigula milioni 1.5 milioni 3 ngo tegera unakuki cheap things are always expensive. Ebintu bya layisi bebe bei nnyo. Ogula tekino baganti ya mitwale 3 ogendo gituse waka ngeri muli andali okukabisigale bera tebikola. Kuba wajiguze mitwale 3. Kati muli nga bagula ebicupuli bya masimu. Nchiddamu bobange embuzi nakabegge ezala abaana babiri egula kadde kamu n'ekitundu. Ogula otettake mitwalo 9 oba polote kozesa ku bwongo obwo ente mu bweti nga sina nusubula zinete zino zinizamu ebaba egula milioni 2 mu kinala gugula polote bakebe 15 kwa 5 mbajiguze mitwalo 9 nawe n'ogula ogenda ettaka lya Buganda mayiga ne bale babbye mmewudisanya olize ettaka lya batunda bagula bali mu kufuntula ekintu okufuntula mu kimanyi bali mu kufuntula kati mbabulidde embagu nente nyini enzirugavu engando benyolo benkiga tegula mitwalo 9 gubaguze mitwalo 9 nga nawe oli wayo libera musiru Wayonka senga wo jajja wayonka bugere bwa mukoddomiwo wayonkani ngugambye ente zino zibayite ngando benyolo bentolo benki egula milioni 1.5 kati gobaguze ploti 10 bakwata no mitwalo 9 emitwalo 9 1235 ogula ploti kutaka lyani wayonka jajjawo wayonka senga omukoddomi okubugerenga ubongo wabuleka totegera tusoka kwebuza soka webuze ketupatu ngati amazzi gakulukutira jigali gakulukutidde kubaga amanye entambula yago soka webuze mitwalo 9 ki ngane mulimbo ogula bagenda okuzika twagula mu milioni ne bogenda mu state council ogula ekifo wagenda okuzika omuntu gwa tamanyi cha milioni 2 wa 3 mulimbo ne gwo ogula ettaka mitwalo 9 babiranga ku TV ku radio ne ku social media kuliko babiranga nenze mbalakula oli waddemo ogula kubanga mwenna musobola ogera ne mugula nga mwagala but the end of the day mugenda kaaba tibatuguze empewo atunde ettaka lyennyini alinga ttaka nkiddamu atunde ettaka naye afaanana ttaka naye ng'akuguza ettaka nawe n'oliteyo nga ngenda kugula ttaka nedda mwotereze emitwe gyammwe mumanyi ki kyogula ojagule mitaka mitwalo 9 ononye sente Saudi Arabia Dubai mu America ozimbeke enyumba ya milioni nga 3 bwaitewo emyaka ebinga Museveni avudde kubaga mama wanetaka wagula mpewo ku sente zizo wakolerera
otandika okunyokanga Pidgeot ngerinya ku Pidgeot ne bitano mu nnyanga erinya oluguudo lw'enna mirembe ng'enyoka omukko muddugavu olyo muziki mu matunga gugunda nanzenwa nga tegumanyi nanzenwa nga tomanyi wakudda ng'ekitufu wagula mpewo naye gwe ngooza mbu ina endagaano musooke mukose ku bwongo bwammwe. Ebigambo bino nze mbyogedde era nvunaanyizibwa ku byo era nga nfundikira. Nze mbyogedde nvunaanyizibwa ku byo naye ate sivunaanyizibwa ku ntegeera gwe gy'obitegeeramu. Sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu naye nze ebivunaanyizibwako nze mbyogedde. Ne gwe abitegeera n'abiwulidde entegeera gy'obitegeeramu sigivunaanyizibwako wadde n'aka. I'm responsible for each and everything which I air out right now, but I'm not responsible for your understanding my information. I'm not responsible for your understanding. Nvunaanyizibwa ku byenjogedde ne sivunaanyizibwa ku ntegeera yo gy'otegeera mu bintu bino. Ekyo obutegeera twetaaga change by all means. Ate njagala musandika okutegeeza social media. Abantu bano bonna bamanyi nti baagala change, but they fear balina akatengo. Ate pain bagirina. Just a mere time, batabajja kuvayo kwogera. Naye mutandika okuwukinga social media kyembaga mujja kiraba. Bannamwali tebagenda kuddamu kwogera ku byabufuzi wadde okwogera ku kintu kyonna buli mwagenda kubeera scared. Naye music industry, bye bye Vietnam, mwagenze mwawedde. Mugenda kulanga musician batandise okuva batandise okkaana ku nsonga z'abayimbi ate batukoze bibi batwesiza mugenda bala ne mubaleke ekitone bakitunda bakikwasiza abafere bibali mu music. It's all about mwagate muri mu politics. Kada badde wotteka ne boyimbi oluyimba odukomposing omala dutwala balo moduza oba wagenda duzanya ku TV batebera duzanya ku TV. Tomudda mu kubafuminga temufunyira okusa kyo mukitegedde bulungi. Target z'engembe z'abayimbi erete music industry bagenda suna mu abantu babiri bawaddeka amanya abiri basobola okukyusa target. Ekyo mukitegedde bulungi mu diaspora ng'afundikira. Bw'obanga oli mu diaspora ng'oli mu kabondo obuli bada Uganda abangi nkusaba taata maama weegendereze nnyo. Abantu balyankuzibwa era baagala ssente. Munnayuganda alimu okukozesa obwongo bwe okulowooleza ku ggwanga lye n'alowooleza waleti ye n'olubuto. $1,000,000 oba $10,000 lumubala okuwaayira omuntu n'amuwa obutwa n'amutta. Mmwe mwenna bali mu America mu kibuga Boston n'ebibuga ebirala kano kammwe toddamu kulya mmere nga sigwa gyefumbidde ku mukolo kaabere mukwano gwo nga yagikuwadde mwewala okulya nkuzibwa ku mikolo kubanga ennaku zino abagaba ebyokulya bangi nnyo ate nga bawoza bankyukakyuka weewunye raavu ekuweweeta ekuwa emmere agijja luddawa mwegendereze kawabe ng'omumanyi mwegendera dda mu kibuga Boston mu ssaza lya Boston n'ebibuga ebirala Bungereza bwekityo bwe kiri. Ne mu diaspora mwegendereze nnyo abatemu batwetoolodde bangi nnyo naye nga bwe tugamba nti Dawulidde obudde butuuse nti nsanze omukadde ejjobya nga anoga ejjobe lye Museveni enfumo zino jazziwulira nga zikutuuseeko ng'obudde butuuse ate nga bunaatera ate nga twakyogera bukolera. Weekulidde akabazzi kugulu ensi ekulaba abo abasirise bw'olaba ng'abasiru bakulaba abamu bawagira kiwalazima tebalina kyabakukola kuba kye balina okwekuumisa naye ojja tegeera nti ensi yakukyawa ng'obudde bugenze. Sindiikiriza ekimongwa kyo naye ojja kifuwa ng'okizza munda. Kumu ababiri very soon kulinako okubaako omwagwa. Kugwe ne mutabani we kuliko agujja okugwa very soon. Naye nga Jeno Katumba wamala kwata passport nga bigisi mufungiza ofulume Uganda. Ne bajje naamu abali mu ttagire mukwata passport mufulume eggwanga. The Great Northern Group namwe mwetegedde. Ministry go basse tebamu sente yabaddemu omukozi yamusembu Ismail Adamu banja nokuba si payroll officer. Yali mu ka group kali aka Great Northern a capital cage. N'abala balimu waliwo omulago sigenda kwogera mu ka group ako gwe bajja kutta kubanga oli musiru. Olya nabo otambula na bagenda kutta.
Bemponize nga mulimu propaganda list ba NRM nze nabagamba otalo wange luna Museveni sina muntu yenna. Otalo wange wakati wange na Museveni na family ye simu na Uganda yenna. Tetujja kwesanga buli omwa aginge muno buli mwaso bwo munne. Otalo wange Museveni na family ye. Kati wangu lwa NRM ngakugenda kino kiri bwe kiti it's up to you okuleka kye kugambi oba kitutte ekina kutuka ko sinze nvunanyizibwa. Bweto bobyogera biberawo. Ate mbajjukiza buli muntu yenna funa simu y'obuyonjo otandika okuuliza information eri ku social media ojje mu kyoteka mbwongo teri TV radio station egenda kuwa mawulire Uganda teriyo oba osanzania ayogera tulako eddakiika owulize byayogera agamba ki tuwalako byotutte ebisigadde bireke buli mukutu wonna woogenda yitawo oli omuntu ekigambo kyayogera okiwulirize bulungi nnyo Chechitukuza smartphone, chechifula global, ila tulimu.com, ela information is power, buli mutambuza information. Sagala kubaluisa, na kumalira budde, kubanga mmanyi nti obudde mwina butono nnyo, kansubiri sina kyendeseyo wano, kanchiyite mu wano nchire ngende mangu, ndoba sina kyendesewo, then tulyoke tugende mu maaso. So, sina kyendeseyo ndowooza tujja kukwatagana olunaku luna mukama ba 13 ampeera mwebale kubeerako mbaagaliza olunaku olungi tusinkale nga bwetusabiragana ffenna naye nga amaloboozi mugenda tandika okugawulira nga abantu bagasala buli omu atandika okuregulatinga this is what we have been supporting all along you didn't know mutali ya mama nfudde mutakijua. Wacha niwaweleze. Kila muntu uko nyumbani Uganda. Kama mfanya kazi kwa hii government ya wasenge. Wacha niwaambie. Amufikiri huyo ni rafiki wenyu, huyo si rafiki wenyu. Huyo ni refugee. Alikuja kwa nchi yetu kuiba kila kintu na kumaliza kila muntu. Sawa hii kila muntu anajua kama yuko na akili mingi huyo mjawa Museveni anaua kuwa tu kwa sababu yeye mwenyewe anapenda washenzi, anapenda wajinga. Kama yuko na akili atakumaliza sana. Sasa muamuke tufanye kazi na bidii tupeleke nchi yetu. Hii message najisindikia kila mfanya kazi kwa nchi yetu Uganda. Ama uko kwa UPDF, SFC, police, prison, hiyo nchi yetu. Hawa jamaa Museveni kila bibi yake, kila watoto wake na kila wote hawa group ya Museveni ya Wanyarwanda wote ni wa refugee. Wataua watu, wataiba kila kintu, kama uko na akili watakuwa tu. Sasa muamuke tufanye kazi pamoja, tutoe huyu mjamaa. Kama mmenisaidia kukulala tu, mulale nchi itapekoa. Dongo yetu imepelekwa. Wamepeleka dongo yetu. Wamepeleka pesa, kila mtu anaua kila siku, lakini kila mtu ananyamaza. Kwa nini mnanyamaza? Kwa nini mnanyamaza? Hii ni nchi yetu. Hii nchi yetu. Museveni refugee. Alikuja na bunduki, Isawai anataka kutowela bunduki. Sasa UPDF mko na bunduki lakini mnalala nini? Hamuna musara, hamuna chakula, hamuna nyumba, hamuna uniform, kila muntu uka. Lakini sijui kama mulisoma vizuri mwa jamaa.
muamuke kwa usingizi. Muamuke kwa usingizi, tutoe Mujama na familia yake. Mishi na shida yote na mtu yote. La shida yangu ni Museveni na familia yake. Wameiba, wameua, hawatupende. Sasa kama unasema unawapenda, hawakupende. Huyo rafiki wetu Isma amekuwa kila siku amekuwa anawapigia kipindi cha NRM, lakini wamemaliza. Jana walimpiga wasasi, walimuua. Amekuwa kila siku amekuwa anapigia kipindi, anapigiwa kipindi, lakini barabara wameshamaliza. Sasa sijui wona sema unapenda Museveni na government ya NRM watakumaliza. Muamuke kwa usunguizi, kwa sababu hii ni nchi yetu. Kwa hiyo tutaonana. May God bless you. Tusikanona kularana nzokwanyu umaze. Iyo message badde y'abasirikale n'abantu abala mu government amanyi olusoyi mu gate amanyi Uganda amanyi luzungu nze njiba wadde. Mukaba bakume.